Kati gigenda kuwera emyezi 3 bukyanga ggwanga lya Kenya liwera amatta agava mu ggwanga Uganda okugenda mu nsi yaabwe nga beekwasa omutindo n'okuba nti abagasubula ate bagajja mu ggwanga lya China olwo ne bagatwala mu Kenya. The milk export to Kenya is not Uganda. This is utterly false. The fact of the matter is that all our milk is procured and produced in Uganda. Simata gokka ge gagaaniddwa okugenda mu Kenya wabula n'ebintu ebirala ebiva mu mata omuli cream, butter, yogati, omuzigo n'ebintu ebirala nga kino kikendeeza ku nnyingiza y'abantu n'ebintu byonna okwetooloola East Africa okutuuka ku bitundu 5 ku buli 100. Transporters, one of our biggest milk transporter has closed shop. He had over 15 trucks. The employees in that company also. So it's a multiplier, it's an adverse multiplier effect. All our suppliers, cuts across, the biomass suppliers. Tutuuseko mu bifo eby'enjawulo ebifulumya amata gano nga wabula tusanze gajjudde mu bifo we gaterekebwa era okusinziira ku mwami Benson Mwangi omu ku bali mu mulimu guno agamba nti kino kyabaviiriddeko n'okusala ku bakozi be babadde bakozesa abasoba mu 2. Over the last 2 years we've been paying over 10 billion of taxes every year. This year it will be a significant impact on the taxes that the company will pay to the government. Laying off some of our workers, about over 200 employees have to be separated from the organization. It's a very painful decision. Though we emphasize the affected employees that if the situation reverses, we will give them priority in terms of bringing them back. Ono agamba nti nga bwe kiri akatale kaabwe ak'amata keesaze ebitundu 7.5 ku buli 100. Ono agamba nti bawandiise ebbaluwa eri omukwanaganya w'ensonga z'abakozi mu minisitule y'ekikula ky'abantu Winnie Mirembe Mugabi okumutegeeza ku mbeera nga bw'eri. Accessing the bigger market. Yes, we are looking for other markets, but the market within the East Africa region should be exhausted. We should not be curtailing trade within the region. Waliwo abalabye essuubi mu nsisinkano y'omukulembeze w'eggwanga n'ow'eggwanga erya Kenya William Ruto eyabaddewo nga n'ensonga y'amata y'emu ku zaakubaganyiziddwako ebirowoozo. Kaputeni Mukula omuyima w'abasobozi abatwala ebyamaguzi wabweru w'eggwanga agambye nti balina endagaano ebakkiriza okutambuza ebyamaguzi byabwe okwetooloola amawanga agali mu East African Community kye bayita Free Trade Area era ekyakoleddwa kimenya endagaano eno. Because it's affecting the common milk producer. The milk supply chain is going to suffer tremendously. And I want to caution and say that whereas there may be Kenya's interest or political interest in other areas that we may not understand, the East African common trade is at stake. Abakulembeze bano bazze basisinkana ku nsonga ez'ebyobusobozi okulaba nga bamalawo obumulumulu ku byamaguzi ebiyingizibwa amawanga gano abiri nga n'omwaka oguwedde embeera bw'eti yaliwo Kenya bwe yagaana amagi agava mu Uganda okugenda e Kenya nga kati wetutuukidde olwaleero nga kampuni eziwerera ddala 8 zammibwa olukusa okutwala amata gaabwe mu ggwanga erya Kenya okuva mu ggwanga Uganda. Some of them employ up to 500 people. We'll have to cut jobs, which means that our people are going to lose jobs. And this will definitely amplify the problem even more. We are coming to another rainy season in September. Weather forecast, the weathermen are talking about El Nino that is going to come. So there will be another fresh period. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.